ndi wa mukisa nti olunaku olwaleero negatiddwako Lieutenant Retired Kasakwa ndi naye wano tugenda kubanga tuwayamu ku nsonga z'olutalo olwaleeta gavumenti yaffe eno mu bukulembeze. Twogera ku 1981 okutuukira ddala 86 awe twogerera ku lutalo luno olw'ekiyeekera olwaleeta gavumenti yaffe eno mu bukulembeze. Nekinkola bulungi nti bendi nabo abasinga baali bakadoga ebiseera ebyo. Yensonga lwaki nina interest nnyo okwongera okumanya abaana bano abaali ab'emyaka 10, emyaka 9, 12, 13, 14, 15 nti bakikola batya, ensiko bagisanga batya, bwe bava mu nsiko kiki baliko mu kiseera kino. Kubanga n'ekyo kikulu nnyo nti future yaabwe oyinza ogamba nti yafa kubanga tebasobola kubanga bagenda mu masomero okusoma, naye amagye ge bayingira oba obuyeekera bwe bayingira ate gavumenti nebanga yawamba nebanga eri mu bukulembeze yabakwatako wawe bali mu kiseera kino. So kinkola bulungi nti Lieutenant Kasakwa ndi naye wano, omusajja ayogerwako nti teyali mwangu nti yali mukambwe. Mumanyi bano ab'obuswiriri bangamba nti ono omu kwabo abaalina obuswiriri bwe buti nga bwakutunula mu maaso bwati ng'oyinza obutakeesa. Mbuliza ku Bannayuganda era nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa balaba bannange Bannayuganda mugyebale gye mukola. Nze Edward Kasakwa Lieutenant RO 5088. Byenjogera bituufu. Bituufu. Nalina obuswiriri bwe buti nga buwaabu nga sinywa buugi. Obuugi nga buteekwa okubuyingiramu. Nanywa caayi mukalu yekka n'amata nga sabiri. Nga biyingiramu nabusalako busazi. Singa kati bweremu. Singa kati buli eno yani bwe nalabanga n'obuswiriri. Kazini yalabuna ekisengani nga butubugira buti nga tuli naye naye nga nange ampita nangamba Kasakwa kujja kata kitu hii. Ne mugamba wa kazini yali nganjagala nga tayinza kunkwatako kubanga nze nga banjagala kubanga nze Museveni yankuza. Nze nakulya mikono gya Museveni ne Fred Rwejima ne Salim Sale twabeeranga ffenna. Museveni ng'asulanga wali tulanga kati parade state no gikola nze njitwala ne mukubera saluti nga njagala nnyo agamba Kasakwa n'ogamba kino ndije nze nyankoleddwa ndumanyi n'olunyanda nduwulira era ekyangobe siba Fred Rwejima. Twali mu benzi yetwakuba ekyampisi ntwatira mukazi w'Obitojoko n'abaana b'Obitojoko nga tujja kati Fred Rwejima agamba Kalaveri mwanyanda munne tugenda ositula kantu ka benzi kano maaso nze nzigulawo janga situla ngamba Kasakwa olaluuzi tie ate twamala ebbanga satu abantu tugenda engoma yango wabugoyi nende tugenda paka ekitoge eji gye twakubira Obitojoko. Akugobera ki sikitegedde yangoba kumanya lunya lwana yakyogera atya Kasakwa olaluuzi nti kitegeeza nti olutegedde olumanyi nti olumanyi nemuga nti nangoberawo. Yali tayagala obeere ng'olutegedde. Baagala obeere nga ogera ebintu byabwe nga tobitegeera. Kati nze Fred Rwejima ali anjagala nnyo. Nze nakwatanga pisito ye, nze nakwatanga SMG. Nga akwata ku mmere bagifumba eri naye nga n'amala agireeta nga siriiwo bikonde ye nga muntu wa kalati akusambirawo. Kati nze nagitwalanga nenjitwala nze ngenda okukebera ebintu essuuka zaabwe nenzijjayo nenzisuula eri bazooza nenzikomyawo engoye nze nzitwala ozigolola mu baananki nenkomawo nembawa. Kati nembera Fred Rwejima nga njagala. Isoko wembulire omusajja oyo yali atya kubanga bangi mpulira bamuyita na hero Fred Rwejima twaliza wamu yali atya yali abaagala nnyo yali abayisa bulungi kiki kye yalina ekyenjawulo. Kati Fred Rwejima ali musajja musirikale kati bakuba n'abalala abeera ebikambi by'obusirikale ne Fred Rwejima ali musirikale kati omusirikale ng'amwagala nga bwe yeeyagala era atukangamu n'ayimba n'akuba mu ngalo tuyimba ekiro kyonna paka ssaawa 6 tugenda twebaka naye Fred Rwejima ye ng'ajja n'abuukabuuka n'ayimba n'abuukabuuka yali tanywa mwenge yatanywa njaga naye nga ye mubeera naye paka ssaawa 6 gwa kiro ku lutalo nga ye atambula ku lutalo n'agamba songa mbere wojjidde n'ogamba nti odduka akukuba esasi
totoyinza kudduka yali akomandinga bulungi twakuba kiboga awo yali agenda kukuba abasirikale nga baagala kudduka kuba twatuka abasajja ku ddwaliro abasajja bobo tebaaliwo nga bangi ne batuddayo batandika otukuba omuliro n'agamba Dwago Nyanzi mudde tudduka tugenda tubasingana abasirikale bavaayo kati abakube ne tubakuba ne badduka ne tukyawo emundu 67 ne tukola wizidro twajja paka w'omugenzi ggulu ne tujja paka twasokera wano bagundi bannankabirwa awo nankabirwa manyi nankabirwa oyo yali communist yali ngaasula ewaabwe manyiwo ewaabwe tumanyiganye bulungi nnyo yasomera okusomera ekagobe nga nange nsomera ekagobe twasomeko naye kakati sebo okuvaawo genda okutuuka wa mugenzi ggulu awo netusooka tugwa mwambusi abasajja batukuba nitubakuba tudduka tujja tugwa ku 72 netukwata ekyato eyo natunali manyimu mbaluulu tujja tugwa ne Budimbo tusomoka ekitoogo netuyingira mu Nkulumenti twasingana amagye gatulinze ne bakuba mu ngalo Jema najja bateekawo emundu wali nala niko zigaba awo nange kwenfuna emundu eyange namba mpyatuku nali nga nkwata ya mukama wange namba mpyatuku olwo nofuna eyiyo nange nenfuna eyange namba mpyatuku yange njaliko magazini 2 abagiyita mpyatuku ekuwa amasasi erina esasi ddene bweriti limpi nerivuga oluvuga era nga yo bwevuga nesemu gyo ogimanya nti empyatuku nesemu naye nga nze gyenkuba nga ate nkyalikaana kato ng'olwo olina emyaka nga 13 nzizaayo kubanga tulanze nga tetugenze wali eri oyingira olina emyaka emeka oyingira mwaka ki era olinako ogambye nti gwe Pulezidenti Yoweri Museveni ye yakkuza ng'obeera wali Rejema ali wali simanya Sala ali wali ebyo bijja bitya oyingira olina emyaka emeka kakati zayingira amagye 91 mu Gwomukaaga ennaku z'omwezi 12 kati nenyingira mu Nkuluma Unity twasinganayo Kanyankole era akyali RSM Kanyankole brigade yafa RSM waliyo lwa mukaaga Masinigani waliyo lwa mukaaga mota waliyo Alex twasinganayo ba Burundi kati bameja jeno ba brigade abo twasingana sula mwana agenda okujja yansinganayo mu nsiko abo bonna bansinganayo bano abalala bonna bolaba bansinganayo nga nimisa nganze ndi mwana muto mbere kwa ikamandi kati batwetyanga amatakidumula kiramba nga tulya nkoko na mbuzi fwe bananchi ate nga bazitwala basajja bote bazitwala kati nga batugamba muli embuzi ezo bwe muli wamba muli munesasula kati twalyanga mbuzi nga nze mmanyi okubaaga nali mmanyi okubaaga kubanga ebyo bya mubiri myaka egyo gye walina nali mmanyi okubaaga myaka egyo osobola osala embuzi nga bagikutte amagulu nesala mbuzi nga nsala nembaaga neddiba bulungi nnyo nezijama ebinda nembifuka nebateeka wali netutwala nebatwala ennyama kakati so kano kajja katya kogambye nti Pulezidenti Yoweri Museveni yakkuza era ng'oli asula wali kakati bwe tujja okukola mobile esooka baleeta Fred Rejema yali commanding officer Nkuluma kati batulondamu tujja nali escort wa Kapiteni Nime ebiseera ebyo Kapiteni Nime yali musajja munyolo kakati nga tujja ffenna twatuke Kabalega twasulawo twasula mu Lutanti enkya kumakya tutambula netujja mu Ndwane netukkirira twasingana Nyansiyo Salimu Sali yali azze mu magye nga alina ennyota emu kati nga ye commanding officer wa Mundwane kati netuyitawo netukkira Emanga kati Mawale ne Semuto ali wali Mawale ali wali kati nga tuli kumpi n'oluguudo naye nga toyinza kumanya kibira ky'amaanyi era singa abasajja bote baali bategeera ne bajja batema ekibira kiri baali bajja tukwata bukwasi kakati netujja kati twali kagga twali wakagobe kati nga wetusula bazimbye akasisira nga tusula bweru Salimu Sala asula mu nnyumba Fred Rejema asula mu nnyumba ne Kapiteni basula abantu abo basatu kakati netubeera kati nga bo babeeraawo Museveni yampitanga najja nampita nangamba tuba tumaze okuwamba
munasula nga wali mugamba nze nja kusula mu fulaati nagamba nja kusula mu fulaati ebugoloba bi waliyo fulaati netujja nembuya tumanyi waliyo fulaati tujja kati ye yampitanga ntubeerangaawo netwagenda okuba kabamba kyobolaba yansu ye Fred Ojemansi twandeka ku kigundi ekitogo kyaliwo ekiti naye Museveni n'atuula okwo nembudde mabega nengira bwendi nebakisindika Katonga ennyanja Katonga ffe twagibuuka bubuusa abasirikale baawuga bubuzi bayita mu buyisi netuwoka tugenda okuba kabamba zero netulema twatuuka eri abasajja abasirikale baffe baba ente bantu bana ne bagirya basinga naawe amagulu abiri ng'embiri ziba zimazeewo abantu bana basinga nabagodde wali ne babakuba emiggo tutambula naye nga obuto obuli buti tomanyi tugenda okuba kabamba baayokyanga obufu bwebuti obw'ennyama baayokya bwe buti bateekako omunnyo kumbe yafukiro kati ng'okola nonywa akadomola k'amazzi kalamba noba nga obeerawo kati bo bali balya nti kati bo nebabeerawo era baatuuka omu twamutira Katonga nga tusula kutambula olubuto luzimbye ye okujja emabega tewaliwo okubuuza bakwatanga nkumbi dwa ku mutwe kati noono ono gundi ono yakubanga masinigani waliwo omusajja yakubanga masinigani omusajja waffe yalinga omusajja w'amaanyi kati omusajja oyo twesiŋŋaana abuusi yayagala bamulekemu gyebaalese abanyankole nti balwadde nayagala bamuze emabega Fred Ojemansi agamba ki mukube bagenda okukuba omusajja yasitukirawo ne masinigani bisaso abuuka amazzi tutambula naye tujja tukomawo emuwanga tujja bapulaninga ogenda okukuba Kiboga kati ffe Museveni yasooka ogenda najja mu Nkuluma ffe ne tujja enkeera waalo twasiŋŋaana bamaze okukola gundi yonna nga tusiŋŋaana Sani Modulo batema ttaka bwati balaga nti eno Amula eno ddwaliro bano abasirikale bano eno defense eno kuba liva Bukuya eno ligenda Manga wamu musiŋŋaana maapu Sani Modulo kakati nze twali tubimanyi tukali tubitunula bulungi nnyo tusomesa nze ebiseera ebyo ndine mukama wange nze nkutte mundu nga bulefinga bulinyamala okubulefinga olwo Kapitaani Nime yali yafadda olwo ne Fred Ojemansi kati Fred Ojemansi ngamba Kasaakwa tugende twatandika okutambula ssaawa 12 yatuyita mu budimba omwo tuyita omwo nze nga mmanyiimu kale baŋŋamba nga nze gye nasomera nga mmanyiimu twatudukiranga tujja tutuuka paka eno Kasozi ku 75 tudda tugwa mu Limbo liri ligenda Bukuya waliwo nga abasajja b'obote nga we bali twasiŋŋaanaawo bali ku njaga bali mu kunywa njaga bagamba Dulago Nyanza ayiteeyo ffe tugenda ku ddwaliro ekyasi ne kitandika kyasi kyavuga bano badduka badde eno tukuba abasajja 7 ne basooka bafa twabakoma tujjayo emundu 67 tukomawo ne tutuuka paka mu Nkuluma twatuukawo baatugamba kugenda wa kutandika genda kukola mobile tumaze okufuna emundu twajja ntukubanika Luweero tujjayo emundu 6 twaba twajja eŋŋoma twajja ntubeera eŋŋoma tusanga Tumukunde ng'akyali saagenti oyo brigadier nga saagenti naye nga yeeyita nti ye yagenda okuba ye chairman yagenda okuba pulezidenti tumanyi abanyankole bali nga yabagamba ye mukulu ye nga bamuleetera buli kiramu alya buli yalina effujjo kakati tumusanga kati nga nze twatutambula ne Fred Ojemansi katugenda Banyankole tugamba basooka tukuba adu yajja eŋŋoma najja tukuba kati omunyankole omu najja adduka muwonvu bwati najja nayitawo yanoonya Tumukunde Tumukunde alayi kumba adu atuuse tukula nga amasi gabula tubakuba asajja badduka bulungi tubakomya paka Kigweri ne baddayo musala ntugana tumukwata bamukubirawo enkumbi naafa anti bamubuuza kati atuse ku sipi y'abakulu sipi
kakamani ngofisa twatubeera ng'abuuza tunkundi teyababuli abuuza sergeant bali bitoji bimyufu tababuuza ye yali amanyi oli ye mukulu andi yabagamba yagenda kuba president ate bali b'ofiisa kati yetakubira saluti kati abasirikale byo biringa bimukubira saluti bemanyi bye mukulu kati nga bo bamanyi n'okwesimba bino ebintu byabwe bino so yali yabawuddisa yali yabamalawo kati ekyakamunywereri ng'alinayo amagye gonna gage ye kenyini ng'atambula ye nga tagenda ku lutalo ndeeta wano nga Kampala amaze okuwambibwa kyekiddako awo njagala kulaba Afande Kasakwa nti Kampala awambiddwa kyekiddako kati Kampala awambiddwa ze nafubutuka Ntebe bwe nfutuka Entebbe nga nkomawo Mbuya mwe mwawamba ekisabo ky'Entebbe Fifth Battalion kati bwe tumala okiwamba tukomawo nze nkomawo Mbuya bandeka mbakazi walite kati waliwo nga bali bakubye kuno okugulu kuno nga maze okuva Germany nagenda Germany nenkomawo bamaze n'okulongoosa olwo nga ntambula bulungi nnyo kati tubeeraawo Mbuya kati ono Kapiteni Nasulu yafa brigadier kati yali kapiteni ebiseera yali commanding officer waawo kinene nga etuwayisiwo Kabuye kati brigadier yali IO kati nga ffe tutambula IO Kabuye twasulanga funa ku Lwenzoli waggulu nga asulanga wali nze nsula wano ndi sergeant yali sergeant oyo mugerwa kati brigadier yali private Kiza yali private kati abo bonna nga tubeera nabo kati nga tulina okuyimba ekiro paka saa mukaaga nga wali empewo naye nga batuleeta blanketi 3 naye nga tuwulira empewo amazzi gagira kati twatuuka mu Kampala wano tumaze okutuuka ze bansindika mu finance nembeera tuwayisi wa Lieutenant Colonel Guma mwaka ki 86 kati nga nze nga simanyi kusoma simanyi Luzungu kakati natulanga butuzi wali kati nagenda nga bugenzi wali kuba saluti Afande njagala sene ngenda koka nakwata $200 nakuwa sende $200 afukutia nga tuzibera mu kiralo kyange ntinzisula nze ninyako amagulu netugenda tukewa bakuli wa mukulu wange Nyanza tukanenzija sene nembawa zibagenda okukozesa yali musuubuzi wante nemwongera mu capital ye dawo nibafumba emmere tulya tudawo paka kudawo public house kati namala mu finance emyezi nga 6 ne baŋŋamba ndetwayisi wa Major Sonko mu transport bantwala mu transport nebagamba emmotoka zive Tanzania emmotoka 2 tata kati nze ŋŋenda bantwala sooka ndaba tate eyali ennungi ngamba eyo yange wali nze evuga okwegabira era yo yadda olwo nali sergeant nali APC sergeant yegabidde tata ebiseera nga goŋŋambako nga bampita APC agenda okwambala ennyota seero nga siseka naye n'obulevu butono nnyo nga siseka nandikaana kato kati ebiseera ngaera bwenzija mu ofisi nze konkona bukonkonye oli bavaawo ngenda wa mukulu kabe wasali musale nga ngenda bunene nga nze sibuuzibwa akati ebiseera ebyo kujjawo emmotoka baŋŋamba Kasakwa so emmotoka wagiwamba baŋŋamba Kasakwa ogenda magamaga kuba commanding officer olwo omaze okubba emmotoka tata yange nagenda nayo nagenda nanduva 2 ne tata yange nengenda magamaga nengenda ntuka ku officers mess kati wano eliciting room wanayintuula toilet iriawo bathroom biriawo zensula side eri munda self contained nansula gye nali nsulanga kati bagenda okwetaba kawaga ng'alina ennyota emu bo basula side eriwo nga basula ngaawo nga gwoli sergeant kati wali nze mukulu era ennyota yansiŋŋana awo nenfuna ejjinja limu nenkalubira ddala baleeta Afande Kawaga baali bagenda mu mobile bakolerawo mobile yaabwe baleeta naye nga gwe okulirawo kakati awo
akati awo nzija nga bwe nakunyumiza wano emmende kuba bakuli kunsingana mukazi wange bawali mukozina nabyo tubireke awo bansibira bansiba wali oli eri gye wava okusanga mukyala wo n'omulala ne bansiba kati bansiba ne banta kati okunda nenzirayo noddawa nenzirayo magamaga nga commanding officer osinganayo kayanja kayanja ki kayanja ono jen meja jen ono landi gundi kati akulira ejje ly'ettaka oyo benasinganayo netubeera naye waliwo ba Apollo waliwo bakabuye kabuye ne baduka ne bagenda mu America nefenga tulekawo fenga kale abasirikale baduka bangi awo ofisa bonna balina enyota bbiribiri badukirawo bagenda ku kyeyo tusigalawo kati nze tujja kugenda okuddamu operation zalakwena omwo banteekamu kuba operation commando omwo olwo nga nze operation commando yo magamaga olwo balise Major Tom yali commanding officer kati bateekawo battalion yaliwo ne banteeka mu battalion eyo nga nze operation commando waayo kati nemberawo bayitawo Semakula nga yatuwaisiwaayo netubeeraawo nga nze ebiseera ebyo nkuba buli kiramu bangamba ogenda okuba kutandikira Kacumbala nenzija natandikira Palisa Kameke nendokangwa Palisa nengenda awo kale ewaliwo ente lakwena zeera yatwala nengenda nzikwata saamanya nti zabananki nenzitunda yiga nga sinya 15,000 nazitunda yiga nga sinya 15,000 ntunda ente namba kati nsanga oyagala kasente nsingana Captain Bruce ali emitala eri kati aŋŋaana okuyitawo neŋŋamba motoka ziddeyo nenzirayo nengenda nzitunda aji nampa sente kale omusaaji yafa mugagga muzibu nga njagala nannyo weyagalira ku kifo ekyo kati nembeeraawo baŋŋamba kati nogenda okuba oluguudo lw'Emoloto olwo kati Kafulika yaliyo battalion eyiye yali ekomawo yali ekomawo kati nga balemeddwa nebantwala omulalu nebagamba oluguudo lw'Emoloto najja bus park wano nenkwata UTC ezaaliko obutanda nze nentula waggulu n'amagye gange nalapigi nagenda nga nkuba bukubi nakuba bukubi okutuuka twaluka saa 12 okuva ku makya paka saa 12 nebagamba nsigale nadungire ku kisaawe amagye gange nengalika ku kisaawe nengenda ku kisaawe kyekyenyonyi nenkiraba mbatunuulira nembeeraawo nengenda ewa Major Bero yaliwo nga brigade commander babulusi bonna baali eyo badwago Nyanzi bonna baali eyo kati nga nze ntambuza omwo otandika okuba nga tonabana ku reporting eri bakutwala kuba eri gye wagende Moloto bagambye ogenda okuba oluguudo nakuba oluguudo nendugula nga tonabana kutuuka anti watuuka Solonko nengula amatoke gange gengenda okulya eri tumanyi nti wali mmere kati netutandika nabira tuku awo ng'ovudde mu Basebeyi emunu netandika awo gyebaalimu amayirungi abakolomogi gyebalimu amayirungi nembakuba paka nali ku kisaawe kyenyonyi nenduuka Emoloto wali ogula lukubo nendigula nengenda paka ewa Kanobero ewa Kano Mugume nasanyuka nensulako ennaku 3 nebaŋŋamba nzireyo kati ogulu kuno kwali kuzeemu nengenda enadumeti nenze nenjayo emotoka yange nengenda Matanyi mu ddwaliro gye banzijanjabiranga nasinganayo abazungu nensingana obukolomojo buli eyo nesinga batunuulira neŋŋamba naye sibategeezanga bulungi tutandika okutegereza abantu kati namalayo ennaku 4 eyo nebanzaayo paka ku kisaawe nembeera nensuka ntunula ugamba balese Captain Kibira yali lieutenant ebiseera ebyo tubeera naye Kibira nasomanga naye twakola naye olwafuuse mukama awo kati ye nkaliibe mukama wange kubanga alina enyota 2 zenneemu ye nga tutambulira wamu tusula wamu tubeere
nze nakera ku makya ne nsangana yifa ngejjudde amafuta ejja Kampala nimugamba kibira nze ngenze nzeeyo Kampala ngamba baasi kyuka wano abasirikale balinye ne mugobere emabega motoka sanyo ng'avuga n'avuga tuuka Embaale ningenda ku seero ne bagamba njuze amafuta bajuze amafuta kusayiningamu gavumenti esasula tujja enduka wamama ettololo ne mbabuuzaako ne nvaawo ne ngenda Mbalakisa Erubonge singanayo Dwadiga ng'akyali meeja nsingana ne mubuuza ne baseka era ne basanyuka waawo nenzaawo nenja ntuka e Kampala ennyumba za Bidandisali ku Butikkiro ne nkwata kafulaati kapitaani Toofa yali asula wansi nga nsula waggulu n'ekibira n'ekinaalwa kati Brigadier ali Mbuya CPA nga tusula wamu awo kati tubeera nga tuli balalu bazibu nze nga ntambula kati olwovudde eri ku komandi yaani nga bakudiployinze olwo natoloka butolo sirendivaako ng'okooye abaduyi baali baweddeyo nga sikyayagala kati ndaba owulira oyagala kukyusa kati nze njagala kunkyusibwa sikyusibwa enkomawo Kampala kati nga bookiraba nze gye nzija bonna bamanyi era bantukirawo bagamba Kasaakwa mbonu si yatoloka mugarana nga basindise dda message Kasaakwa yatolose Kasaakwa yatolose nga nze ndi mu Kampala nze tulaba Museveni waayita ayitawo ng'atambuza ebigere awo ye ayitawo yekka n'alase mpozi ng'obi nze nayitangawo n'ebisiripa nga nze twambuulira wano Republic House ng'oyingira nayitangawo n'ebigere nayitangawo tomanyi bansibirako nayitangawo n'ebigere nga magulu maani mutunulira ebiseera bye yali efunante nemugamba tuddangayo kumbalira kumbu gwe musajja wa UA tuddayo kumanyiira oli kumeja magulu maali oyo onarebo kati nga tukwatagana nga musajja wa Luswayiri wera kayisa kati ye nze ndi wa Munyendo akati nze nga nze nkola kyenjagala najjanga wenajja okuziika e Masaka nasiŋŋaana Meja Bisasu lwakuba Brigadier Nanyumba bamuwadde wa Chief of Staff agenda akwana mukazi wa Meja Bisasu Bisasu gwa musajja ali w'amaanyi yamukuba ekikondo kimu n'agolina omwenge gwe najja ne bayita Bisasu ne bamusiba ebiseera bwe baata Museveni weyajja n'amugobera amagye nadda mu Kisenyi paka webalya n'afa so njagala kunzizaako eno bw'otolokayo toddayo bw'otoloka e Moroto tebaddamu ku deploying nasigala mu Kampala oyogera ku mwaka ki olwo gwali kinana mukaaga omwo nga mu gwezi gwa munaana mwezi gwa munaana kati bwe nkoma weno nenzija nembeera ono nanika kukola fujjo lyange sente nzija mu Public House banzikiriza awo baŋŋambira nina okudda mu magye nina okudda mu battalion nebajja nebanta mu bibiri tunyefuuza nabeera naye ngaalabisa yakyali Brigadier tunyefuuza tuze paka Sembabule ewuwe kati nali mumanyiiwo najja nandekayoko nentunda enteezi nemwa obute yabuba soloti naawe yabuba soloti naye yabba bubbe yabba obute kakaaga nze nabwisaawo gwewatundako mmeka natundako ente 2 tunyefuuza nagamba Kasaakwa nsimbwene muganda nanza kuteera nangamba agenda kugwa musasi soka nemufunira bwenti yavaamu naseka busasi nentambula nenvaayo nenzira eka Lubagalodi ewabakuli nentuula eyo maze okutunda enteeze eyo ovuddeyo olwomwawukanye kakati awo twawukanye kakati awo banzijayo bandeeta ebombo okutuuka ebombo siŋŋaana abasajja bo bonna bali bonna balefutinanti basegende futinanti bali awo nze ngenda namalawo ennaku 3 abagamba Kasaakwa lefutinanti ngenda wali ku pattern order nga nzira futinanti w'amagye ngenda wali nga nsiŋŋaana kapitaani nga agulawo obuguzi bwonna ng'anyambaza nga mukubira salutiye nga ntambula nga nvaamu bantu wali
bampa sente ntamu ate ebiseera ebyo nga musajja wa mutawaana naye kimanyi nti emikisa walina mingi gamba lwakuba nze gwolaba ku basajja gwowulira nti no namba 176 aba musajja ku bantu miliyoni 2 oba namba 176 tuba musajja w'amaanyi ye ara oyo nedda kati nze nene namba 2 nina ara nga nkyali sergeant eri 176 ara o eri 5008 eyaba officer wamaanyi okubeera mu 10 kati nze twaliwo nali nkonkona nga twatamanyi abana nze ndaba bano bona bolaba balefunanikano basajja bewali nabo bameja jeno abona nze ndaba ntukawo basaka busasi kati nga bwowulya simanyi ono bamwogeddeko osimanya bataani ali awo omwana batusibane ku public house omanyi kati kalibanga memeja jeno naye yalinga sajeni nga nze ni mukulu kati mpumbulya musajja mukulu yali yakayingira fujjo eryo lyeryakulemesa okukuza era nali wafujjo fujjo liyinza okuba lyeryakulemesa okubanga olwo suicide singa waali singa si jeno singa jeno bali mwade jeno kumwewona bali mwade jeno kumwewona olina okuba mulalu singa simanyiddwa naye kati bwegenda kati nontwala epanyamuluku wali ng'oyingira Congo awo wona tewala tamanyi nenyingira Majipolo wali awo wona tewala tamanyi fujo wali muzibu nali muzibu nekisanga nali muzibu nga kazini jali ninga manyido ekyo twakoma maaso yona nga meja diba akyali meja kati brigade nga nze nkolola nanze tubagamba nti adui yangola jayiyo nanze mpanuwa maaso nga noba kuba njagala sente zayo ng'ofuna sente bweziti n'ogula bomba ya sigala nga otwala sente bweziti ogigula nze nganywa sigala kati nga sente nziina wakolanga naye nga nefujjo olina naye nefujjo kati nga bwe nagenda okuba abasajja bangola nagwako nasuba kuba omusajja ali munene agenda mwangola baava nga baze tutwatakinga baze kuyamba Kongo netubakuba netwabakuba olukuba bagwa mwambuusi yange kati nga nze mukozi ambuusi bwenti kati bajja nga basajja mbalaba ndawe esajja ddene nnyo likutte mundu mpanvu bweti nendoka ndikuba amasasi netukala nga tumukuba tutyawo ne sergeant omulala netujja tubatukako netubawamba netukwatako sergeant twamukuba amagulu yakutuka olisayi ntuwabula tumuse netumujjako sente tumujjako buli kiramu nemujjako ne kaledio kolukaayo nenkomawo kazi nagamba akasa kolyo so olutalo luno bwe luggwa bwenga ovudde mu bino ne wagenda Angola wagenda e Congo wagenda mbulire ensi ezo ze wagendamu n'entalo ze walwanayo nze twasooka Angola kati Angola twagenda kuyamba Savimbi musajja yatuuka natugamba sawa kyanyonyi mnaona kiwanja vyonjoyire mukisajja nkikiri netugenda waliwo mugo yaliko esiko twaga kuwamba tuwambe ekisawo ky'ennyonyi ye wayinza okufunira ennyonyi we zirina okujja zituuke neziba mu Uganda wezijja okutuuka kakati twagenda okutuuka wali yatulaga ekisawo ky'ennyonyi waliwo Lieutenant Mugoya yalinga esukoti wange kati ng'ali Muhammad Brigade Entebbe kati najja kati bwe najja waayo kapiteni anasa tujja tukwatagana fena abatanka zaali 6 zaffe za Uganda Mugoya Simba ne bakuba bulungi nnyo netusonga netuwamba ekisawo ky'ennyonyi twamala okiwamba ennyonyi ezaaliwo netuzikwata kati Savimbi najja nitubeera naye awo kati ffe bagenda tuyita ogende okukomawo batugamba tulina okudda tujje tutuuke Matadi tugende tuyambe Congo netujja twatukira Congo Congo batuwomulirawo tubakuba tukomawo tujja Olife tubeera Olife tubeerawo tubakuba tetuwambawo nga batugamba esaabu malini zigenda kujja ku Meeyi
natuzina nganzira nzigo batadde side ngeri nganze mukulu wa rapigi amanyi okuba rapigi obulungi nga njagikuba era nganze ndi wentula ndi mukabira bwendi kati ebiseera byojjukira nali nkyanga enjaga y'ekongo ogisingana ekusinga obuwanvu muti bwe gwabula bwe guti ngagikalirayo nga tunywerayo nga tubeerayo mawogo waayo ng'omuti omuno bwe guti ali mu Uganda edda kati ali Kongo nga bwe tulya tusekula gonja ne mawogo nitukola lituuma tulyoka tulya tulya enkima n'ebisaanyi n'emisota ate ng'ono gyawenga Kongo nga tulya buli toyinza kutugamba tuveeyo nina okuwulira nga bagambe kampani yange bagyetaaga bagyetaaga ku kisaawe Entebbe netujja twatambula twasobola kutambula mailo 14 ngenda okulaba nga boda ka pikipiki ndi zinene zino nga zijja admin nga jagamba Kasakwa mukyuke mudeyo amaato ga Kongo gamanyi gabeerako yingini nya amazzi gaayo mabi nnyo amazzi gaayo gaduka gayinza okuba eryato toyinza kuteeka kulya nkasi toyinza gyeteekako kane tutuuka wali eri tugenda okutuuka wali ekisangani twasula mu Banyarwanda tusinganawo omusajja bamuyita Kasangwa kati nga nze Kasakwa nga tumanyiganye naye Refunandi dawo tuseka tukola tutya twakuba kerere ekiro kyonna kumakya mugamba ŋŋenda naye nibampa eryato lyange tulinya basula busizi bateeka kuli tujja twatuka ekisangani twasiŋŋaana muliro omuliro nga guli wali emundu ng'eri wali emundu ng'etokota ng'eno gye tugenda okuviirako era nagaa bugambe abasirikale abange baviirako wali naye nabasajenti otiimu bo nga bamanyi ekikukola tusoka tupanuwa twapanuwa mabega pako katale k'emisoto eno tusoka tubakuba olukuba twakuba abasajja abo abasajja badduka ne badda eno netuyitawo bali basazeeko kazini nga bamusazeeko takyasobola kujja eno bagamba Kasakwa ayingidewo nentuka eripoolo nentuka wali tupanuwa olwa Abanyarwanda bali saidi eri tubeerawo tubeerawo n'Abanyarwanda bo nga bajja bamanyi era bamanyi kati tugenda ekisangani okukyakala nga batunona tugenda mu bidisiko byayo nga basajja bonna tumanyiganya tukomawo saawa 9 kazini atutegeera ikondere nagendanga neikondere nagamba agala kunkuba gundi kazini agala kunkuba ikondere yafunya bikonde mugamba mbona nenkuteera nagamba bado kunia mavi nafika Kota Gadi alafu nasema kwangu tena kunia bi kutoka Kota Gadi mugamba kocha niwadao sebo niwadao nebogera kati nibandikawo nikola kampani yange bakiteeka mu motoka bakiteeka mu nyonyi nga nkomawo paka Entebbe nasiŋŋaanawo Refunandi Kano Kasaija omunyolo oyo nasiŋŋaanawo nga tebatukkiriza kwogera na muntu n'omu kati nze bagamba tetulya ku nnyama bampala mukadabo kabiri tujja tugenda tugula ennyama engeri gyengimanyi ennyo bagamba batemetemendo sebo Entebbe tutuuse Entebbe mukitoola eri wansi ntuuse wali bagambe Nyanzi mumanyi nti Muganda Amakumi nti omukulu wange bonna bayandi yabaguza ennyama tubasese tubaddeawo nabo tunyumiza tuzeeyo Entebbe kati ennyama ogenda giteeka mu ddwamu bati kati nze najjako akafumito kano bonna nabujjako nembufumitamu omuti nembuteekamu bakyatematemya basirikale otegeeza nti obwo bwange kakati nze nalya ku nnyama muntu omu batugambayo tewali kulya musirikale tewali kulya kintu kyonna abasirikale ba Museveni tewali kulya kintu kyonna nze maze okutema okutya kulya ku nnyama akafumito nkalidde era nze nalyako nenda nengiteeka lwaki bagandibwa okulya ennyama nga tebakkiriza kulya kintu kyonna balina kuba biifu na bisikwiti wada ya muzeeyi ino muyinza nnyo oli obutwa
anti nga bagatunza banza okututta tokaawo buli omu ate osebo nja kutuukirawo kati twalinya emmotoka bazireese batubuze batuyisa omuna mu Kampala nga sebo tutuuka ewaffe manyiwo bonna bamanyi emmotoka zigenda bugenzi emmotoka bavuga buvuzi tuse muwandege yabayisambuisampe batuisaawo uyo bombo twadda nze bombo kirina kubeera nga tageti nga ndi kukosa gyebagamba nti no bategayo bomu tetutambula nembagamba tebategayo bomu kyokka walagi bamutundanga eri bagamba bategayo bomu bagamba wa natambula butambuzi nebwesukoti bababiri gakkae tukube nali mu motoka wansi nenvaayo ngenda singana abakyoli bagamba tubona toka wapera toka Kisangani kumbe baka abasirikale bababa bebafa bangula angula ali mu batali yafu bafa mbabulira ne bakaba walagi banfukira bufukizi mu biboyo bisatu nebijula nga mukambwe tugenda tuyingira mu motoka wansi natunya defunani kano mujenyi buligadi kamanda waluwa agenda okujja yansingana waawo nibagamba ani ali mu majigano nibagamba Kasakwa tuli bombo ejo twakubiranga tageti naawe kati ngenvaayo mukubira saluti wasini ofisa wendo mukubira saluti ade kiro kubira saluti angamba Kasangwa maya yamulimu okutegeera angamba Kasangwa aseka dawo tunyimya tutambula amalo tubolefinga ngamba emmotoka zino zigenda paka Mayipolo kiri Kongo atuddayo Kongo kati ate jagamba Mayipolo simanyiyo nemugamba atuddayo Kongo nti tumuja kujja nyonyi muzentebe muvako tujja kuboda wano olwo twatugenda kubagana Rwanda olwo balina okujja amagye gebeesiga komandi entuufu asobola okomandinga obulungi kati nze nali neesigwa nemusajja amulala obulungi olwo mulumba Rwanda ngenda okutuuka wali ani yali president mzere Habyarimana yali gundi ono tiyali Habyarimana ono gundi omulema yali ono omulema gutwakuba Kongo malagende Kinsasa mujjukira naye kati erinnya liribula emusajja mulima bwati yalinga mu Uganda muno kakati bateeka wali Mayipolo kati twavuga emmotoka zino tutuuka Kaluma batugamba twayitawo tugenda mu kilomita nga 5 batugamba tuyimirire tudde mabega baali batuwadde sente bwalese n'omusajja wa bulifukasi ya sente alina okusasula emmere gwe nakwata ennyama y'embuzi enkoko nkwata ennyama y'ente byonna ngena ndya buli tubiryanko negonja tulya batujja mwaliwa paaka twasinganamu amagye twasinganamu mugerwa ng'akyali kapiteeni ebiseera ebyo yali akulyamu omwo nga batukkiriza kwogera baabo tuyiseewo tuzze Mayipolo kati jjukira tino wali ebombo emmotoka endala zetwajja nazo twajja na za tanka kati nze natula ne mugoya nga takyammanyi nze mumanyi ndi ali sigoti wange twali naye magama tajja nzijjukira nange nemuleka netulawo ntubeera ntunyumya kakati tuba tugulidde ennyama tuzeewo tuyingidde wano epakwaki twayitawo tupangizera emmere tudde okulya emmere abasirikale bo twabalekayo ofisa futuli tutuuka eri batugulidde leeta enkoko leeta ennyama leeta amatooke kabonga saagala batuwadde tulidde ebisigalawo tuteeka mu kaveera tuleka mu bipakuli byaffe tugenda nayo tubuze tutuuse Dei Sedei tulaba Amini we yalinnya batugamba Amini we yalinnya we yagabira Kongo bamuwadde omukazi omukongo sasimanyi Sala mwana simanyani abo kakati
batulaga weyasinziira wano tutuukawo tuyitawo tuyingira emmotoka ziyita eriwe ziti bagamba tusiŋŋaana amazzi gaita bati zino looda ziyitawo looda eyitawo yo yayitangawo nejja neyitawo ziriko tanka nga tuyingira waliwo akabira twasiŋŋaanamu enkima nga 15,000 ayaya nga nyingi kaffe tufunye enva ate ku tageti ffe namwe mwali mwazimanyira tageti twakubanga lunaku twakuba enkima nga 10 officers nga tubabira tukuba ez'abasirikale ntibawamulyanjima ennyanja eri wali naye nga ffe ebyennyanja nagendangayo obudde bukya basiganga kukota bino kokota basuula ebikokota kubanga wano nga nenateeta basika ebyennyanja bijamu n'emirambo ngamba osawa ngamba awo nga ntambula ekutiya ensawo ebeera saidi eri ojja ezimbye bweti bajamu aga ennyanja aganene begati bakoze komanda twala kutwala bakuwa ebyennyanja nga 20 ntwala wali eri so mwalwanda mwakuba Rwanda kakati twatugenda kuba Rwanda kakati tutwagikuba misoni yafa Salimu Sale yagaana Salimu Sale yagamba tukikube muzeeyi n'agaana Salimu Sale yagamba tukikube abatufa tufe kubanga kibaali tubakwatagana Kagame kati tutuuka wali eri batugamba kati mmwe mulina okubeera tuteekawo defensi basirikale basimandaki tubeeraawo omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna tubeereeyo kitwamalayo emyaka 5 tuli awo kakati bali batugamba tulina okudda wano nali nze na Kampala sabi nali nguze dudu nali nevuze nze Kampala okutuuka siŋŋaana amagye bagajjeeyo galina Kasongola siŋŋaana Lokeki obalaba yafa naye twali tukwatagana Lokeki ng'akyali Mogadishu Lokeki nze twali tumanyiganye bulungi okuva twamukwata yali mateekwa kati nga tukwataganya ddala kati nga nze tebanjagala ndi walugezigezi kubanga navanga imaze okukuba ebitabo byange nze nkuwa bukobi njabuuti nekkuba nentambula ngamba ntawuwa paka mutakwisa kati nga twakyagala ddala ati nze nembeera tuba n'abasajja abo kati era bwe twabeera awo musajja yantunuliranga bwati era nambuuza Kasaakwa nanzijuliza kuva mu magye kati byanzijuliza okuva mu magye nze nagenda okulaba nze nali nze ne Kampala Lokeki yanzijuliza ye kennyini bwati nzali ngenda ku twaisiiwe nembasiŋŋaana nengamba ningenda wakagwisa kagwisa yali Lieutenant yalinga wa muzeeyi nemubuuza nagamba Lokeki yayogedde bwati ngamba kale kambiveemu nentambula neteka ebintu bya mmotoka nenvuga nentuuka wali eyo nembeeraawo era baleeta meeja nenzire Nakasongola wali batteeka nebaleeta waliwo meeja ajja musajja mukulu yalinga wekawempaawo erinnya nderabidde najja natukwasa sente yankwasa $1,000,000 n'emitwalo 5 ngamba genda endala jaisanga ku akawunti naye nzeko okulaba ku akawunti yange twaddamu kumpa sente yali n'ekikumi n'eki kamu kitundu ke wagenda nako kakumu kitundu bwe kati kiringa we nasooka okuwummula bampa sente bamba emitwalo 15 nasooka okukwata bwe bagimpa nenzija paka Wabakuli nentuuka ewaffe nembivaamu nembeeraawo nengenda paka Malabatololo nembeeraeyo nenzija nali pijoti gye nagamba gye nanatwala yali ekolera eri njagala tudde wano Lokeki akuwummuza odde waka awo okoma andi wenakoma saddayo kakati awo ninda sente zange paka kulwala paka ngende Sudaani paka ogende Sudaani
Ate wamala noddako ne Sudan. Ate ng'owummudde. Nali Sudan emyaka 20. Kumpi 2. Kati Sudan bano bajeno baayo balinga basajenti wana magamaga. Nga bamanyi bulungi nnyo. Naye ngenze kolerayo bizinesi zange. Atuuka eri nga nze landikuliza zipakinga wali. Kati gonza okwagala omudinka gwe batakutirawo. Nenze omudinka bamudeta wali. Ye n'agamba yamusasula entebe 12. Manyi babasa ntebe 12. Omwana bwe yafuna olubuto nange nenekyanga. Nembagamba yazaala kati omwana gyali mukulu. N'abaana basatu. N'abaana basatu. Abakazi bali bateesa. Bw'atuuka wamu tataaga kumanya. Tewalina omwanza mukwatako. Yayagala kubawa amagezi mangi eka. Wabawo ente? Ente ate zitwasiza. Wasuubiza busuubizi? Zirina vaayo. Mu kiseera kino kiki ggwe kye waali agadde okulaba nga kibakolebwa mmwe nga abazirwanako? Kati nga pulezidenti yalinga kitaffe kubanga yatukuza. Tetumanyi pulezidenti mulala ffenna. Tumanyi omuntu ogwo. Tumanyi omuntu Salimu Sale na Fred Ojima yafa. Yasinga tuli Rwanda abalala. Kati tumanyi Muzeyi. Muzeyi tuwase twagala atuyite tuogere naye. Atufunye ekitulo kyatufunira. Naye kati nga bondaba naalibadde nfaanana bwenti. Kati nga bondaba musajja era buli antunulira bwodi kibuga yonna emanyi. Kati Arua na Moloto bagenda kundaba tolo basane Moloti abagagga bayo bona bagenda kuntunula. Bona bamanyi. Lengera Kasaakwa wuuli. Bona bamanyi kati abantu bonna bagenda Kasaakwa wuuli. Kati bona bandaba. Kati nga sina kenafunye nakatono. So omuntu alibadde ne ssente. Nese simanya. Sisaana atuyambe ngafe abantu. Kubanga yatukuza yatukoze eki kubanga kati nze jukira munze sikyayinza genda kubeera gye nakulira gye nasomera ku 72 abantu bawo twabata ekibogeeri kakati nze nakudduka nga nze bafuna sika kakati oba siyasobola kudda obulemezi nawo gye nninya simanyi yonna nze bamanyi nze manyiddwa gwezanya nokuzanya bantu bonna babakolako effujjo ati nze yalinga operation gwali mulimu kubanga bangamba bagambi gasaawo genda nze ntuuka nenkola kibaali bwagaa kyenkola kale atulobo mulungi yafande Kasaakwa oyo gwe tubadde naye Lieutenant retired ozo muwulidde emboozi y'empoomu ensonga lwaki olaba bwe tubeera naye tuyinza n'okuzibya olunaku nga tugenda mu maaso n'okubanga tuwayaamu bingi bye yasobola okubanga akola era mu kiseera kino bingi byasobola okubanga anyumya naye embeera mwali teyeeyagaza okutwalisa wamu. So nsuubira abakulu ebintu bino mubiraba okutwalisa wamu. Abasajja bano baakola naye bakyalina obwetaavu okutwalisa wamu. Weewaawo tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mweraba. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.